Lesson Week eno. Mu buufu bw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga editor wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramwa emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri. Anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program lesson week eno buli Friday saa 2 paka ssaawa 3. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Leero mu Lesson Week eno. Omulungi mukwana ali ku 3ABN ntwala omukisa guno kubuuzaako amulinnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nenkwebaza kubanga otwegasseeko ku programu eno lesson week eno. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba wange ya musala Ssaabasajja eri Buddu. Neesiimye nnyo okwaniriza mu programu yaffe eno. Tuli ku lesson ya kwota ey'okuna eggalawo omwaka 2021. Amazima g'ekiseera kiriwo mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Tuli ku lesson ya 7 nga twetegereza etteeka oba amateeka n'ekisa kya Katonda bikwatagana bitya. Sirinzeko olwaleero ndi wamu ne ttiimu eya abaweereza ba Mukama Katonda ffe. Ku luuyi luli olusookera ddala eri omuganda wange gwe mbadde nno ndudde okulaba naye Mukama ampadde ekisa olwaleero mulabyeko oluganda Baliddawa Alani. Okuva eri baganda baffe abeekanyanya kansubire seewo bakulaba bakwota buliro. Ate wakati wano tulina omukisa ogw'enjawulo. Tulina omusumba waffe okuva ku kanisa eya Kireka Town oba Kireka Town Church eri ekireka. Omusumba waffe ye Musumba Nyende. Tusanyuse nnyo okulaba musumba waffe. Amiina sebo. Waawo. Nsaba okkirize bakadde bange bakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Musumba waffe sooka obuuzeeko ku balabi baffe aba 3ABN. Mikwano gyange era mikwano gyaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Njagala okubalamusaako ennyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ebale nnyo musumba waffe. Weewaawo. Muganda wange Baliddawa Alani babuuzeeko ate nawe weeyunisaala tutandike. Abantu ba Katonda mwenna abagyekuumiddeko TV yaffe Nganzi eya 3ABN, Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza nnyo okuba nti mutuwa obudde ne mugiraba era tubasaba mugende nga maaso nga mwotabulira obubaka bwa Mukama obutajunguluddwa. Olw'ebigambo ebyo tujja kwewombeeka tusabe. Omutukuvu Katonda waffe omulungi, tukwebaza nnyo gy'otwongedde omukisa okubikkula ku mpapula ze entukuvu, okwongera okuyiga ku kigambo kyo. Sindika omwoyo omutukuvu ajje aluŋŋamye ebigenda okwogerwa wano. Omulabi waffe yalaba naye ateekebeteekebe olubakako obugenda okujja. Tubeeremu byonna ekisa kyo n'okwagala ku kyeyongere nga gye tuli, tusabe nga tuyita mu Kristo Mukama waffe Yesu. Mukwano gwaffe nkyakwaniza mu programu yaffe lesson week eno w'oyigira Bayibuli ate n'otebenkera Mukama waffe Yesu Kristo. Guno mukisa gwa njawulo kubanga okula mu Kristo. Ensonga lwaki tuba ne lesson yateekebwawo okuyita mu babuulizi, okuyita mu basumba, okuyita mu bayigiriza, okuyita mu bannabbi. Pawulo nga bw'agamba ekkanisa eryoka etuukirire mu kukkiriza. Tubeere n'abasajja n'abakazi
ab'ekigera oba ekikula ekya Kristo nga tetukyasikibwa omuzungu akita toast nga we are no longer being tossed around with the windows of doctrine naye nga tuli banywevu nga Paulo bwagamba unmovable. So ye program eno lesson weekend woyigira Bible ate nobeera ng'otebenkera mu Kristo. Tugambye nti tuli ku kitabo eky'amateeka olwokubiri. Mazima ki nze naawe abali mulembe guno gwe tuyinza okwefunira ate mu watu ne gateekateeka olw'okudda kwa Kristo okusembedde nga bw'olaba ekitabo nti Musa ayogera n'abaana ba Isirayiri nga banatera okusala omugayo Yoludaani bayingire ensi ensuubiza. Naffe ffe tuli ku njegoyego mu biseera eby'enkomerero. Ekitabo kino kyaffe. Well, tuli ku lesson namba 7. Etteeka oba amateeka n'ekisa. Tuzze tutambula. Mulabi waffe onajjukira bulungi nnyo ku lesson namba 6 we twalabira kye bayita eggwanga eddene eryenkanidde awo ng'ali eggwanga erya Isirayiri Katonda lyeyita okuva mu ntumbwe za Yakobo ate mutabani wa Isaaka muzzukulu wa Ibulayimu bwe yawa ekisuubizo nti ezzadde lyo ligenda kuba ddene ekyabafuula ab'enjawulo twakiraba nti bwe bubaka Katonda bwe yabakwasa nga naffe Abaseventh Day Advent oba ekkanisa eyasigalawo Abakristaayo ab'amazima ffe twaweebwa obubaka obw'enjiri y'abamalayika abasatu bwe butufuula ab'enjawulo. Katonda teyabutuwa kubanga tuli balungi nnyo naye kwali kusaasira kwe nti ffe bwe yayita twawulira ne tukkiriza amazima ge. Kati olwaleero omusumba wange awamu ne muganda wange abaliddawo tugenda kuba twetegereza etteeka lino n'ekisa. Bintu bikulu nnyo mu nsi y'Obukristaayo. Fact njala kukkiriza nti emu ku nsonga ezikyasinze okubobbya Abakristaayo mu makanisa oba mu nzikiriza ez'enjawulo omutwe kyekigambo kye bayita etteeka n'ekisa. Mukama waaba akuwadde ekisa kanjogere bwe ntyo n'obeera muganda ffe atulaba ku TBN n'essaawa zino ng'otegeera bulungi enkwatagana eri wakati w'ekisa n'etteeka. Omuzungu agamba that's a great attainment. Kali musumba olunyira okujjukira luno lwensaba osooka otutegeeze amakulu gaalwo. Olunyira okujjukira Abagalatiya sebo neyanziza olunyira luno lwavudde mu kitabo ky'Abagalatiya essula 2:21. Kansooke ndusome musoma. Abagalatiya essula 3 no essula 2 olunyiriri olwa21 lugambye nti sidibya kisa kya Katonda. Pawulo agamba kubanga obutuukirivu bwe buba mu mateeka nga Kristo yafiira bwereere. Kituufu. Bw'abanga tadibya kisa naye ate obutuukirivu nti bwe buba mu mateeka nga Kristo yafiira buki bwereere. Jjukira tutunuulira muganda wange gwe ne mwannyinaze atulaba tutunuulira omutwe guno ogugamba nti ogwa wiiki eno amateeka n'ekisa. Yes. Ebintu bino ebibiri Pawulo ng'abiwandiikako mu lunyiriri luno waliwo kyayagala okututegeeza nti one they exist and bibeerawo era byateekebwawo ate nga byonna birina amakulu buli kimu nga kirina amakulu gaakyo. Yes. Nti kyava agamba nti tewali kyadibya tadibya mateeka ate tadibya kisa naye byonna weebiri naye nti waliwo buli kimu omulimo gwakyo nti Kristo yafa lwa kisa teyafa lwa mateeka. Newankubadde nga amateeka weegali era Pawulo bw'obanga omutegedde mu bbaluwa ze endala naddala ey'Abaruumi agamba nti kati amateeka kyekibi era n'agamba nti nedda tugagyewo tuganyweza bunyweza meaning oba ekitegeeza nti n'amateeka galina omugaso n'omuwendo gwagwo mu bulamu bw'Omukristaayo. Kwegamba mu lesson eno tugenda kwetegereza the position eya buli kimu
buli kimu kizannya kitundu kimu obulokozi bwaffe kubanga essuula ekyasinze essuula zonna gye tutunuulira essuula y'obulokozi nga ffe abakristaayo so etteeka lizannya kitundu kyatulaba ate mu kiseera kyekimu ekisa kizannya kitundu ki nze omufuuka omwana wa Katonda. Okay, batuwadde wano ennyiriri ez'enjawulo era zinayagadde mu nnyanjula nsumba basoose natulaga nti etteeka lya Katonda bw'olimenya oba okoze ekibi kituufu kubanga obujeemu oba okumenya etteeka lya Katonda kyekibi. Sajja kiraze bulungi nnyo ate n'amala n'atulaga nti ffenna okulokolebwa tulokolebwa lwa kisa. Kati n'alyoka atuyamba okutegeera wano ensonga omusajja omu yakola argument najjagadde wano ng'ate ejjirawo bulungi yagamba wasobola okubaayo ekibi awatali tteeka kisoboka kiriyo. Okay, wasobola okwetaagisa ekisa nga tewali kibi bw'oba tolina musango kati bakusaasirira ki era tekijja kati bwe gubanga omusango weeguli gwe wazza tugukuvunaana tutya awatali tteeka tusobola ekiraga nti ebintu bino biringa olujegere byekutte wamu. Okay, so tugenda kubyetegereza mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Sumba nasoose okukwatibwako nyo muganda wange mbalidda wanzijja esebo nzijja esebo naye njala okusooka okwetegereza obulungi etteeka lya Katonda lino tusooka liraba ku nsi oba gidiina gye lisibuka. Omusajja yagenda n'abuuza ekibuuzo awo Musumba yagamba nti ku tteeka lya Katonda n'ekisa kya Katonda kiriwo ekyasooka ani kaasangwawo ani kawukana wakati w'etteeka n'ekisa kya Katonda litandikira luddawa. Ebibuuzo ebyo byonna biri awo Katonda kasaani twagala kutuyambako okukitegeera olululya olowooza nti lyatandikira ku lusozi Sinaayi. era sebo webale nnyo kibuuzo ekyobuuza kikulu kirungi okutegeera ebintu byajja biteera byabeerawo ddi. Omanyi mu Luganda oba mu nkola y'Obuganda tulina kaasangwawo ne kawokadda naye bw'otunuulira etteeka n'ekisa nti ojja kwesanga nti omuwi y'omu naye buli kimu kigenda kibikkulwa eri olulyo lw'omuntu olw'ekyo ekiriwo. Naye mu bufunze tuyinza okugamba nti Katonda mu nkola ye ey'obwakatonda yasooka okuteekawo etteeka n'alyoka ekisa ne kiryoka kyebikkula mu ye naye nga byonna byaliwo naye kyekyasooka okwebikkula byonna byali mu ye naye kyekyasooka okwebikkula tteeka lyetulabira mu ggulu era etteeka eryo eryali mu ggulu lyali lyakusinza era nti ekitonde ekyajeemera okusinza Katonda nekyagala kyo kisinzibwe ekyasooka okumenya etteeka Katonda lyali yakola ki so nti etteeka tetulitandikira ku nsi naye tulitandikira mu ggulu kubanga nkola etteeka nkola enkola eyo yasibukawa mu ggulu era yesooka okubikkulirwa eri omuntu. Etteeka nkola esibuka mu ggulu etubikkulirwa gaffe abantu naye ng'evudde mu ggulu. Kaakati ekisa nti bwe wabeerawo embeera eyagala okukontana n'etteeka lya Katonda Katonda tawaliriza yaleka embeera eyo n'ekola ki n'ebeerawo. Era ebigambo bino ojja bisanga mu kitabo ky'Ezeekyeri. Ezeekyeri essuula eya 28 olunyiri olw'15 n'olw'16 nti ekyamazima nti embeera eno ey'okuwakanya etteeka lya Katonda ery'okusinzibwa bwe yatuukawo ng'eyitibwa mu kitonde oba malayika gwe tuyinza okuyita Lucifer eyali atuukiridde by then mu ggulu nti bw'ayingiramu okwagala okusinzibwa mu kifo ky'okusinza Katonda
nti wabeerawo okukontana wakati w'okutegeera kwe kwalabiddwamu oba kwe yeegunjidde n'enkola ey'obwakatonda. Ebigambo ebyo njagala obitusomere. Ezekiel 28. Yes. Bible ngeyogera ku Lucifer mu 15 ekama nti wali ng'otuukidde makubo go okuva ku nakwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu bwe bwalabikamu ggwe baakujjuza wakati ekyejo olw'olufube lw'okusuubulako n'oyonoona naye ng'obutuukirivu olwedde bwaliwo ate n'etteeka lya Katonda lyakola litya lyaliwo naye nga kaakano nti ono ye bwe yeezuulamu ekyejo oba bwe yeeyingizaamu ekyejo manye ekyejo si kirungi galinga malala fujjo bintu biri awo nantagambwako bali awo ebigambo byonna ebyoluganda ebisobola okunyonyola naye nti ekyo bwe kyabaawo ne Katonda ekyo nakyo n'akiraba n'akigumiikiriza nga waliwo okukontana n'etteeka lye yalibadde n'obuyinza obuzikiriza era naffe naawe ali eyo weebuuza naye ku lwaki Katonda bwe yalaba ekyo nti yazikirizibwa buzikirizibwa n'atuwonya olunnabe tulimu kati awo ekisa kya Katonda wekikola kitya wekirabikira nti nekigumiikiriza kituufu olutalo lwaliwo naye nti ono Katonda yalina obuyinza okuzikiriza teyazikiriza naye yakasuka bukasusa eri kaakati bwe yakasuka nti newabeerawo ebintu nebigenda nga bigenda byefuula of course Lucifer n'asulibwa nakimu kyakusatu ekyabamalayika abaali mu ggulu abaagaana okussaamu ekitiibwa etteeka lya Katonda naye nti n'okusuulibwa kwe ekyo nakyo kyali kisa bwe bijja wano nti nebikkira mu lusuku Eden ensi Katonda gye yali yakola ki akoze ng'etuukiridde ataddemu omusajja n'omukazi ataddemu ebintu byonna n'abibawo okubirya n'abagamba nti naye omuti guno temugukolanga ki tolyangako naye kubanga waaliwo olwedde ekitonde ekyali kyatandika obujeemu eri amateeka ga Katonda Katonda n'akireko olw'ekisa kye nti ate bwe kijja ate kirumbagana ekitonde omuntu mu lusuku Eden omuntu n'atwalibwa nti naye n'omuntu naye n'asuulawo etteeka lya Katonda n'ayingiramu endowooza eza Lucifer omujeemu mu bufunze nti Lucifer omujeemu n'afuula omuntu okuba omujeemu ne Katonda yali agambye nti bwe muli gulya kutemulirema kufa kituufu era tulaba ng'ayolesa ekisa nti n'agumiikiriza omuntu bwe yalya Bayibuli etulaga mulungi mu byawandiikibwa nti Eva ye yasooka okulya nekimuwoomera n'agamba ne Katonda ono naye yatulimbamu kituufu kati Lucifer nkulabye oli mutuufu Katonda ono yatulimba kubanga nze bwe ndidde sikoze eki sina kyembadde ate nga n'okuwoomerwa akoze eki awoomeddwa era nti n'adduka n'atwalira nebba nti Katonda n'agumiikiriza embeera ezifaana bwe zityo nti tebaafa naye waliwo ekyatuukawo nti ekigwa kya Katonda kyakola ki kyabavaako n'olwekyo nti etteeka lya Katonda kituufu lyaliwo era tuyinza okugamba nti lyasookawo naye nti ekisa nakyo kyali mu ye ebintu bino tugambye nti bisibuka mu muntu atya etteeka n'ekiki n'ekisa naye bwe tutuuka mu kubikkulirwa kw'ebintu bino waliwo ekisooka kiringa bw'onaaza omwana bw'aba azaalibwa waliwo ekitundu ekikola ki ekisooka okulabika ate ekirala ne kiryoka kikola ki bwe bityo nti bigenda bibikkulibwa n'olwekyo bwe kityo ebigambo ne bibeerawo naye nti omukozi w'ekisa era omukozi w'amateeka ali atya ali omu tweyanze nnyo musumba fakiti yogedde okunya kitegeero bulungi nti teeka lino erya Katonda lwaki lyaliwo omuggulu. I've been trying to reason it out bw'olesa ekyokulabirako kya Lucifer naye nkiraba nti okubanga Lucifer ayonoona oba beerega nti
wali ng'otuukiridde okuva ku lunaku watondebwa naye obutali butuukirivu ne bulabika iniquity twatandise walaga nti ekibi kwe kumenya etteeka lyani lya Katonda, which means Lucifer bw'abanga mu ggulu is guilty alina omusango gw'obujeemu kitegeeza waliwo etteeka lye lyamenye so etteeka lyaliyo mu ggulu weewaawo. Ekindaze nno nti etteeka ndabirwamu ddala yetuyamba okutegeera nti gundi ovudde kuki ku mulamwa positioni yali awo onyogedde ogiraba nti etteeka lya Katonda ndabirwamu kuva mu ggulu lyeriruma gundi yonoonye ate njagala na kino ssebo katono nnyo atuwulirize era atulaba akitegeere nti etteeka lya Katonda lisibuka mu kwagala kwa Katonda. Omunyonyozi mu kitabo kino ekya N.D. White we yawandiikidde ebigambo bino n'agamba kantu kano bakawandiise wano njagala kasoma ebigambo bino biva mu kitabo kya Thought from the Mount of Blessing omuko gw'ekikumi-mu-mwenda bigamba nti okwagala kwa Katonda kwolesebwa mu mateeka ge amatukuvu era ng'empagi z'amateeka gonna z'empagi z'eggulu. Bamalayika b'eggulu tebalina magezi malala gasinga kukumanya kwagala kwa Katonda era okukola okwagala kwe bwe buweereza obusingirayo ddala okuba obwa waggulu obuyinza n'okubatanula okwagala okukozesa ku maanyi gaabwe mu bufunze nti etteeka lya Katonda ery'okwagala lye lifugira ddala ne mu ggulu. Kwegamba ne malayika bw'alinyonya kituufu etteeka bwe libeerawo terijjaawo ddembe lya muntu oba terijjaawo ddembe lya kitonde. Era mu ddembe ly'ekitonde ekyo nti omuntu oyinza n'okukozesa amaanyi go bwe n'okola ky'oyagala naye etteeka lisigalawe weriri. Sobola nti Lucifer ti omwoyo guli bwe gwayingira bwe gwalabika mu ye n'alekebwa okukola kyawulira kyayagala naye nti buli kyokola kikuwa position mu maaso ga Katonda. Etteeka lye libeerawo kaakati kyokoze ne kikuwa position okubeera omuwulize oba okubeera omujeemu. Musumba tweyanza nnyo tweyanzeeke ensonga yo eyongedde okutanyizibwa obulungi mugana n'ekibuuzo gy'oli fakiti mu ddakiika emu oba bbiri wadde bbiri ensonga eno kyetuyita mulolo teeka amateeka go ag'empisa lwaki sinjawufu ku muntu oba ebitonde ebitegeera kyetwandise dozo walisomye Oluganda yakiyise ebitonde ebyempisa moral beings nena nigandi ebitonde ebitegeera intelligent creatures. Lwaki ebitonde ebyo tobyawula ku tteeka ery'empisa? Kituufu nnyo nti Katonda yatonda omuntu ng'alina eddembe ly'okwesalirawo. Kwegamba teyakola roboti nti ejja tambulanga bweti edde wano. Era kati omuntu afaanana bw'atyo asobola okulaba ekibi n'ekikyamu n'akola okusalawo. Yali yeetaagira ddala etteeka lino okwongera okumutangaaza kubanga etteeka nga tugambye nti ndabirwamu likulaga nomanya nti wenkwata wano waliyo kino wenkwata oluuyi luno waliyo kino. So etteeka lyali limugasa nnyo olw'okuba nti ayina naye obwongo obukola ki obusalawo. N'ekibuuzo ekirala eno obadde oyogera n'ezijjukira ng'otambula ogenda mu Kampala waliwo ebitaala ebyewandegeya kati naku zino ebitaala bingi mu Kampala sagala bitaala kumenya sebo twamanyira ebyewandegeya of course. Kambuuze ekibuuzo ebitaala ebyo n'ente zibitegeera oba olulimi kyeŋŋamba nti ebitaala ebyo baabiteerawo ani era baabiteerawo yasobola obitegeera.
kati ke kati kali tugende mu kuwummulako. Esewo. Omulungi mukwano gwaffe twagala kuwummulamuko buli wakati mu program lesson week eno ku 3 bwe tukomawo tugenda kuba tuzuula ebisingawo etteeka lino mu kitabo ky'amateeka ate n'ekisa kya Katonda twagala kugezaako bikwanaganya tulabe ekituufu kyeki kyetusobola oyimirirako ng'abakristaayo. Ekisa kya Mukama kyengere kyoli. Amen. Lesson Week eno. Asante Bible kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalira ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbangulu lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Omulungi mukwana ali ku 3BN program ya lesson weekend mukwaniza nate mu kifu kyaffe kino ekyokubiri tugenda mu maaso n'okwetegereza lesson ey'omusanvu etteeka n'ekisa kya Katonda. Wali ku YouTube tukwebaza kubanga otufollowinga nyongera okujjukiza tu subscribe to Avento Media Productions ate n'okusharinga obubaka buno kubanga Yesu agamba nti enjiri eno ey'obwakabaka erina abuna mu nsi yonna eggw'omu ku abo abasobola ogibunya sharinga olekawo comment n'okusubscribinga. Then namwe abali ku Facebook thank you so much mwebale okulikinga page yaffe ate n'okusharingako n'abala obubaka buno tubaagaliza mbutuufu ekisa kya Mukama okweyongera gye muli. Tukomyewo asomba bana tugenda maaso n'enteekateeka eno eya program lesson weekend tuli mu kitabo ky'amateeka olwokubiri amazima g'ekiseera kino. Muganda wange baliddawa Esewo. wangambye wategedde nnyo etteeka lya Katonda mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Wow. So kugabanyeko nange mbufunze kiki wazudde wano? Awo tuba tugenze bukolokolo mu katundu akamande amateeka mu kyamateeka byagala okukwatagana. Ewa ntwogera ku tteeka lya Katonda mu kitabo ky'amateeka naye Bayibuli egamba nti kyamateeka olw'okumeka olw'okubiri nti Musa Esewo nti amateeka gano gaali gaabaweebwa dda naye tuli ku kiseera ng'abaana ba Isirayiri batambudde olugendo luwanvu kati batuukidde ddala ku nkingizi z'ensi ensuubize enjegoyego ku Kanani. Musa amaze n'omulengerako amulengezaayo kati ajja ne kye bayise final instruction oba obubaka obukomererayo farewell remarks kugamba ng'omwana w'anaaba agenda ku ssomero olunaku luno lwagenda ebigamba musibirira entanda eyo nti Musa agezaako okubaddiramu amateeka gali. Jjukira guno omulembe mulimu abavubuka abato kugamba amateeka gano okwongera okuganyweza mu bulamu bwabwe nti eri gye balaga nsonga nkulu nnyo. Lwaki Musa addingana nnyo ekintu ky'etteeka mu kitabo ky'amateeka? Because I think kyengezaako nange okunoonya gy'oli. Kugamba ensonga gyengezaako kulaga nti amateeka gano olw'obukulu bwagwo ekintu ekiddiŋŋanibwa kikulaga obukulu bwakyo. Singa nkugamba omulundi ogusooka oyinza obutakitwala nga kikulu naye kasita ate enziramu otandika okulowooza nti omuntu ono alina kyaluubirira. Wanga ndowooza ebigambo by'etteeka biddiŋŋanibwa nnyo kyetegereza mu kitabo kino ekyamateeka olwokubiri. Naye etteeka lya Katonda etteeka lya Katonda nga tulimanyi nti etteeka mpisa ya Katonda. Eri mu Bebulaniya 13:8 Bayibuli egamba nti Yesu Kristo jjo leero naluli atya y'omu. Katonda takyukakyuka ekitegeeza nti n'etteeka lye terikola ki terikyukakyuka. Ate jjukira nti gano mateeka so si biteeso. Waliwo enjawulo mu luzungu waliwo kye bayita suggestion ne commandment. Kugamba wemba nteesezza oba waddembe osobola okugamba oba nkola oba sikola naye kibanga kiragiro waliwo okuwulira wabawo emphasis ey'enjawulo ekiteekebwako kisaba buulize weewaawo. So kati awajjawo ekibuuzo Esewo ekintu kino ekyamateeka mu kitabo ky'amateeka I think kale kaŋŋambe ebiragiro gyalagezaako okuba olulimi olutatabula muntu kituufu. Ebiragiro bino 10 mu kitabo eky'amateeka
Musa abiddingana teeka which is okay. Sinako buzibu bayita nebaza Katonda olwekyo. Amina. Yes. Lwaki akidingana nnyo yenze ow'omulembe guno gwe tuli mu kyengezaako gamba ategeeza kigendi nsonga eno ey'ebiragiro bino byaddingana. So katono ku kibuuzo ekyo bw'oba osomye omanyi lesoni eno omuwandiisi yatulaze ennyiriri ez'enjawulo naye nabadde nzetegereza kumpi nga buli lunyiriri luyina diguri yaalwo ekwata ku mateeka. Kituufu. Luyina status gye luteeka mu ki? Luyina kye lwongera ku tteeka okulitegeera. Yes. N'okulinyweza n'okulaga obukulu bwalyo ye diguri gye mbadde njogerako. Nti waliwo waagamba bw'osoma ekyamateeka olwokubiri essula 17-19 nti bulamu. Eteeka bulamu. Bw'osoma ekyamateeka 28-5-8 akyongerako diguri endala n'agamba nti lino etteeka lijja kubanga lya kitiibwa. Bulamu lya kitiibwa. Kubanga n'aliwa waki? Wa kitiibwa. Era n'ayogerako mu lunyiriri olulala n'agenda nga agaba diguri nti liteekeddwa okubanga lye lituula mu mitima gyammwe. Jjukira waliwo eyo gy'agamba era mu kitabo kino kyennyini ne Yesu Kristo akijuliza nti yagalanga Mukama Katonda n'omutima gwo kati omutima gwo ogutaliimu tteeka lya Katonda tegusobola temuli bulamu temuli kwagala temuli na kitiibwa kya Katonda. Era n'agamba nti olw'obukulu bw'etteeka lino ku lwaki twagambye nti etteeka mu kyamateeka nti lirina okubeera ekkulu okusukkulumizibwa nga ligenda mu bato abakulu n'abakadde abayivu n'abatali baki bayivu. N'olwekyo nti kigambo kikulu kyeyava yagambye nti etteeka mu kyamateeka nti yaddingana etteeka eryo olwa diguri ez'enjawulo buli lwe yakyogerangako ng'akiteekako ekintu ekyenjawulo omunako ogw'enjawulo. Nsumba nina ekibuuzo ebibuuzo bijja natta kubanga tulaba etteeka wano mu kitabo ky'amateeka Musa aliddinganya emirundi n'emirundi kyokka tetukomyawo ne mu kitabo ekisembayo mu Bayibuli ekyakubikkulirwa tusoma okusota ne kusongwalira omukazi ogenda okulwana ab'omusadde lye abaasigala abakwata ebiragiro bya Katonda. Tuvuddewa tugenze mu kubikulira 14-12 wano we wali okugumikiza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda. Kati bwe mala okulaba ekifaananyi ekyo Yesu kyatusiigira ku bantu be mu mirembe gyonna egize gibaawo nti kwegamba bawulira etteeka. Nyinza ntya okwewala omutego oba akamasu ak'okulowooza nti etteeka lino mu kuligondera mwe muli obutuukirivu bwange mu maaso ga Katonda. Muzungu akita legalism. Waliwo yanga nti oluteekateeka. So nyinza ntya okwewala omutego gw'oluteekateeka nga ngondera etteeka lya Katonda, which is good. Balance eyo musumba mukadde wange zamumpe mu bufunze tuveewo kantu kitundu kino. Mpozi sebo tuyanziza twagala okutegeeza abawuliriza nti legalism si kirungi oba ekiyinza okuvumula oluteekateeka naye nti tegeera nti principle eri mu kigambo kino ekyamateeka ye principle ey'okwagala. Pawulo ayogera ku kigambo ekyokwagala nti okwagala kugumiikiriza era okutukiriza etteeka. Era nti ne bw'okola ebintu byonna tugambe ebyamateeka byonna n'obimalayo naye nga muggwe temuli kwagala oba okoledde buki butaliimu mu bufunze nti okwagala ye principle erina okufuga buli muntu yenna atwala okuteeka etteeka lya Katonda mu maaso. Tweyanze nnyo musoma Buganda ng'olina katalekeka
mu kyamateeka awo batulaga abaana ba Isirayiri batambudde okuva e Misiri bagenda mu nsi ensuubiza e Kanani. Naye tulaba banaatera okutuuka wano Musa addamu n'anyweza amateeka gano. Kati kiri kyali kifaananyi kitono erifa abatuukiddwako emirembe gino. Tinaffe tutambula tugenda mu Kanani eyawa ey'omu ggulu. Kati ogadde kisingako nnyo ate ffe nga tugenda mu Kanani eno eri obulamu obutaggwaawo okunyweza amateeka gano mu bulamu obwaffe. Which is okay. Kinadde mbuuza nti mu kusoosowaza okuwulira etteeka lya Katonda. Oyinza otya okwewala omutego ogw'okulisukkulumya ku kisa kya Katonda. Oza kyekifaananyi kyembadde njagala kuba Jesi kusumba bino ebintu biri mu makanisa gaffe gye tusinziza. Abakristaayo baffe ab'enjawulo basanze obuzibu n'ensobi bbiri enkulu ate nga zaakabenje. Emu yakulowooza nti etteeka lya Katonda mu kuligondera oba ebikolwa by'amateeka bisobola okunnyamba okubeera omutukuvu mu maaso ga Katonda. Ekintu ekyokubiri nti ku luuyi olundi bwe mba nzikiririza mu Yesu Kristo then nzigibwako obuvunaanyizibwa obw'okussa ekitiibwa mu tteeka lya Katonda. Simanyi oba olengera two contrasts. Kituufu. Nti ate I don't know. Sebo saagala weemenye nnyo njagala kuyambako. Principle gye twayogeddeko ey'okwagala nkulu. It strikes the balance. Ne Yesu Kristo naye bw'ajja si yajjudde ekisa. Era Bayibuli egamba nti amateeka gaweebwa ku lwa Musa naye amazima n'ekisa byajjira mu Yesu. Ayogera ebigambo bino n'agamba nti obanga onjagala kwata ebiragiro byange obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Mu bufunze kiki ekisooka ng'onaakwata ebiragiro bya Kristo oba onaakwata etteeka kwagala kusobole okukuggyamu legalism. Kye twayogeddeko nti okwagala bakutunnyonnyola nti okwagala tekwenoonyeza byako newankubadde ng'okwata amateeka naye togakwata kwenoonyeza bibyo. Kugamba siruwalo wabula okwagala we kutusindiikiriza. Kugamba tosobola kubeera ng'oli omufalisaayo bw'oba olina okwagala. Nti nze nsiiba emirundi emeka mpa ebitundu bye 10 n'ebiki siringa oyo omulaba. Awo nno newandiita ku kibuuzo ekirala ekikulu ate ndoza Tuesday yakizzeemu. Ebiseera ebimu tusobola emikisa olw'endowooza zaffe. Twala ekyokulabirako ffe tutera okugamba Abaganda balina olugero okuuma olubugo nga lubaale mubbe. Ekitegeeza olubugo luno lusobola obeeramu lubaale. Eyo context gye ndimu. Kati gw'olaba lubugo kungulu lulinga olufaanana obubi naye nga munda mulimu ekirimu. Kati etteeka lino abantu abo balirabira mu bifaananyi ng'ekikoligo balirabanga omugugu naye kyalibanga mu tteeka lino Katonda mu kulituwa waliwo omukisa gwatwagaliza. Muganda nge baliddawa lwaki olowooza tuweebwa etteeka? Lwaki tuweebwa etteeka? Letovulaka akagamba ako looza Lwebbulaniya olwo Lwebbulaniya naye nga amakulu agalimu nti lwa bulungi bwaffe. Nti ekigambo ekyo kiddiŋŋanibwa mu kitabo kino eky'amateeka nti amateeka gano yagannyonnyodde bw'osoma eky'amateeka olwokubiri essula 10 olunya olw'ekkumi n'olw'ekkumi abagamba nti mukwate amateeka gano olw'obulungi bwammwe era mu maaso erannyonnyola nti lwe lugo oba bbugwe lututangira ebintu bingi goyinza okuba tokiraba naye ng'amateeka gano singa ogezaako n'ogasukka ebivaamu tebiba birungi. So amateeka gano ga bulungi bwaffe kiyamba ggwe. Wali emakindi Musumba fakti ogenda kwongera otuyambako okigaziya nga ndi mu kuvuga piki tutuuka wali ebitaala naga ebitaala ennaku zino biri buli wamu yajjenjera omusite tebinajja masaka naye omusajja bwe yali nagenda okulengera wa booda ayita ng'ebitaala tebinata ne beekoona. Olengera etteeka ligamba muyimirire kitalo kimyufu bo bakinyooma ne beekoona. Oba olengera kati Musumba nkireese ekyo oyogera otuyambako ku nsonga eno mu bufunze muganda wange
sebo neyanziza muganda wange akinyonyodde bulungi nti etteeka lijja lwa bulungi bwaffe litya era awumbadde ekyo kyetwagala okunyweza obulungi obwo nti bw'ayogera ekigambo kino letovlaka aba ategeeza ebigambo bibiri byatuwadde naye nga bitegeeza yu naye katonda ng'akozesa kinoomu in singularity singularity in plurality ate munaye oluzungu lwedda luli olwedda nti ng'alinga ayogera ku kintu ekimu naye ng'ate ategeeza byonna ayogera naawe omuntu ayogera n'abangi kiringa pipe ebeemu nga y'amazzi naye ng'amazzi agavaamu gasena ebidomola ebyaki ebyenjawulo n'olwekyo nti nawano yali akozesa etteeka lino era yayagala abantu bano bakuume etteeka buli muntu akuume etteeka olw'obulungi bwe n'obulungi bw'eggwanga lya Katonda kubanga agamba nti bwe munaabikwatanga eri mu kyamateeka era nti you will be a peculiar people and a great nation nti munaabeeranga abantu ab'enjawulo era eggwanga eki eddene ate nga ddonde so nti ebigambo bino nti etteeka lya Katonda tulikuuma olw'obulungi bwaffe kabeka singa tewaaliwo tteeka lya Katonda neggwanga oba amawanga mwe tuwangaalira oba Italy oba Libya oba Uganda tegaali badde mu mateeka kubanga awatali tteeka lya Katonda tewaliwo tteeka ddala lisobola kubeerawo olwaleero tulina amateeka agafuga obutonde tugambe enjuba eyaka emisana ekiro omwezi negukola ki naye automatic case ng'ogyeko ebyennaku zino betulina amasannyalaze obudde bwe bwakwatanga nga buli omu agenda mu nnyumba ye kwebaka teriyo yagobanga muntu nga n'enkoko ziyingira mu bufunze nti eryo nalyo lyali tteeka lyeyateeka ku butonde nti naffe amateeka gaffe amalala era kyova olaba nti abakwasi b'amateeka oba abakwata amateeka tugambe abapoliisi ate bakola nnyo abakwasisa amateeka bakola nnyo ekiro kubanga waliwo etteeka ly'obutonde nti ekiro omuntu alina kubanga yeebaza kati bw'osangibwa wabweru kitegeeza nti waliwo olukwe lw'opulaninga oba ekikolobero ky'oteekateeka okola ki okukola naye nga lwaki kubanga waliwo etteeka ly'obutonde kati okwo kwe tusinziira naffe ne tukola amateeka gaffe n'olwekyo nti amateeka gagasa omuntu sekinoomu gagasa amaka amateeka gagasa ekkanisa amateeka gagasa eggwanga ate amateeka gagasa ensi yazannya omusumba genze ne munyambako okwongera okutegeera ensonga eno kubanga really ogenda wali mu zo entebe n'ekintu kyenneewuunya manyi omulundi gwange gwasooka bwe nagenda mu zo nendaba ku mpologoma bagamba bweboggola weba ebogoledde wali ekibuli onaaba leno wansi ku setinale paaka omutandika mwesootinga naye bw'ogisanga ali mu zo eri mu katimba muli neebuuza ekibuuzo ennaku zino ekyo nakiraba 29 nga tugenza okulambula naye ennaku zino kirowoozo ebibuuzo bikomawo neebuuza naye empologoma eyo singa tewaali katimba ako kyengamba katimba ako nga nkalabanga ki ngeteeka for your own good njagala n'okuba ekirala tolaba nti etteeka lya Katonda lirabula abantu ku bwenzi naye waliwo ebivamu bwenzi bwebiri byalwatu nti ebivaamu tebitera kuba biki birungi kubanga waliwo okulabula Katonda kwe yakola ki kwe yateekawo n'olwekyo nti buli lwe twekuuma etteeka lya Katonda twewala bingi fe abafunamu we are the beneficiaries. Kati nawe omusumba twagala kuwunzika twagala kufunza ebitundu bino bibiri nga bikwatagana wajjukira tuli ku mulamwa
ekisa etteeka n'ekisa kya Katonda omulungi waffe atulaba kyetuli mukwetegereza nawe tutuuse wano kati twagala kutuulako ate ku kigambo kye bayita ekisa luli tubadde munyo muteeka etteeka munade natutuuma balegalize no tuli mugezaako kulaba okwanaganya etteeka n'ekisa kya Katonda kati we tutuuse wano omuddu ono eyali emisiri ono omuddu asobola okwejja mu buddu tekisoboka omulema asobola okwejja mu bulema omuzibu asobola okwezibula kizibu kati omusumba wange gyatuyambeko ku muddu ono ali emisiri mu kifaananyi ekyekisa kya Katonda nabwesuuzawo nenambaawo taanyaawo bulungi awo ebyawandiikibwa bitulambika bulungi mu kigambo kino eky'obudde omuddu ono ayogerwako sebo oba nnyabo atulaba era atuwuliriza ye ggwanga lya Isirayiri nti Katonda aliraga ekisa era bw'oba osomye ekitabo kyakuva agamba nti mpulidde okukaaba kw'abantu bange nkutuma genda obakole ki obajjeyo ng'ayogera ne Musa nti Katonda asooka okulaga abantu bano ekisa akwatibwako embeera gye bayitamu nga babakoza akajiri n'atuma Musa akole kyonna ekisoboka si mu maanyi ge kituufu naye mu buyinza bwa Katonda akulembera abantu bano baveeyo kituufu bakurosinga n'ekyamagero ekisinga obukulu nti bayita mu mugga gye tuyita ennyanja emyufu omugga okugusala tekyali nga kyangu naye nti abantu bano tebaba bajjira maato Katonda teyaba bajjira maato era teyaba magezi ga kubajja maato naye Katonda mu buyinza bwe ne mu kisa kye yaleeta empewo ne zikaza omugga abantu we basobola okuyita nga batambula amazzi ne gakola n'ekisenge ne gakola n'eri ekisenge ne bayita wakati nga wakalu ebyamagero ebyo byonna ekyo ekisa kya Katonda kirina amaanyi bwe gatyo nti kijja eri abantu ba Katonda era nti nga bamaze okugenda ejje lya Falaawo era ejje ly'e Misiri lijja ne ligamba katubalumbe baali bagenda babulirayo tebaalinamu kwebuuza naye ani akoze kino kubanga omugga guno tetugulabangako nga gulimu ekkubo n'olukalu tebaalina magezi ago kwebuuza nabo ne bakola batya ne bagoberera era kubanga tebaaliko kisa kya Katonda bo baazikiriramu ate nga bali bakoze batya basomose Katonda oyo takomaawo okulaga ekisa kye nti baatambulanga emisana n'ekiro ng'ekiro ababeerera empagi ey'omuliro ate emisana ababeerera ekisiikirize ekiro ekisiikirize naye nti ebyo byonna abikola lwa kisa bwe batuuka ku lusozi Sinaayi nti kyava abawa etteeka lye n'abagamba nti nze Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi ey'Emisiri mu nsi ey'obuddu baana ba Katonda naye etteeka amateeka gali 10 naye luno ndowooza kaŋŋambe nti ga lubindi zaffe ezimagnifying oba ezizibulukusa katuziteeke nnyo ku tteeka lino eryokuna kubanga Musa aliddamu mu kitabu ky'amateeka essula ey'ekutaano etteeka lino eryokuna lyentera okuwulira ennyo abantu nga baliyita ekikoligo contrary oba nkiyite ntya ku luuyi olukontanyi lijjayo litya ekisa kya Katonda ekituufu kiri nti oluvannyuma lw'emyaka egyali giyiseewo nga Musa akulembera abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi ey'e Misiri bali mu ddungu kaakano batambula naye nga banaatera okutuuka batuuse ku njegoyego ey'okusomoka batuuke mu nsi ensuubize mwalimu generations ezatandika ne Musa bambi abamu tebasobola kusomoka abamu olw'obujeemu baafa abamu olw'obunafu bakola batya
tebatuuka naye nti abaali abato ne bagenda nga bakula kaakati omwana omuto yes bw'oba tugeze ng'olutalo lwali luweeru kitaawo n'akuddusaayo ng'oli muto ne mugenda e Kalangala okutuusa nga kitaawo akunyonyodde lwaki oli Kalangala toyinza kumanya obitwala nga bya bulijjo andi kino kyolabyeko kubanga wano okoze mu bufunze nti ne Musa yali alina okuddamu asomese abantu bano obujja etteeka lye yabawa ku lusozi Sinaayi Katonda lye yabawa ku lusozi Sinaayi ng'alina okuddamu alibawe buto era Katonda amugamba nti ddamu olikolere n'essanduuko era n'alikolera n'essanduuko naye etteeka lino eryokuna etteeka lino alinyweza n'abagamba nti mu nsi gye mugenda okutuulamu Mukama Katonda wammwe gy'abawadde mujjukirenga okutukuza olunaku lwa Katonda ekyo musumba kitujjukiza tutya obulokozi era kyenyiga nti ng'ayongerako ebigambo bino nti kubanga Mukama Katonda wo ye yakununula n'akujja mu nsi eyaawa ey'Emisiri ensi ey'obuddu olunaku olwo tolukolerangako mirimo gyo gyonna olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo lwe lunaku olwa Satade kaabeere omuddu wo gw'ogenda okufuna oba munaggwanga anajja mu nnyumba yo kaabe mukazi oba musajja kaebeere endogoyi yo lwaki kubanga Mukama yakulaga ekisa n'akununula n'akujja mu nsi ey'Emisiri ensi ey'obuddu naawe beera n'ekisa n'abantu abalala b'ogenda okusembeza mu makaago oba mu ggwanga lyo bw'owummula nabo bakole batya bawummule si kuwummula ate bwe basigala nga bakola awo oba tojjukidde kisa Katonda kye yakukola olwaleero tulina abakristaayo nga bagwa mu ttulu balimu oba tebannaba kutegeezebwa bulungi oba tebannaba kutegeera bulungi kwagala kutegeera bulungi nti tusobola okukuŋŋaana ne tusinza ku lunaku olutukuvu olwa Ssabbiiti naye ng'eri bizinesi zaffe zigenda mu maaso nti awo tuba tetutegedde ekisa kya Katonda kubanga nabali abakola kibagwanira okutegeera ekisa kya Katonda eky'obununuzi bawummule ku lunaku olwo bategeere nti luno olunaku lwa Katonda waffe kale ne baba tebamutegedde naye gwe bakutegeere nti olina Katonda eyakununula nabo bali banayigiraawo mpola mpola sumba tweyanziza nnyo tweyanziige akadde kalabikanga omuganda bwagamba katuliridde owejjokolera naye twagala kulaba nga tubinyika mu nsowa tweyongereyo tuwunzikire wano naye nga netunawunzika oluyira okujjukira baatugambye nti Pawulo ye agasidibya tteeka sidibya kisa kya Katonda naye n'amala n'agamba nti obutuukirivu bwe bwanga buli mu tteeka Kristo aba yafiira bwereere kati Kristo yafiira bwereere Thursday yatugambye not for your righteousness si lwakutuukirivu omusajja Ibulayimu kyamubalibwa obutuukirivu kubanga yakuuma etteeka lwakukkiriza kati awo ndoza bwetwagala okuwunzikira bulaza olabikanga alina kyewategeddemu kaawo ensonga kubanga mbufunze obw'ekitalo nti abaana ba Isirayiri abalaga nti bino byonna bye mbakoledde agamba nti ne mbajja e Misiri ku biwawaatiro eby'empungu ne mbaleeta eno si kuba nti mwali balungi nnyo era nnyoonya n'akulaga nti lyali ggwanga erisinga obutono naye olw'ekisa kiri ekya Katonda ajja n'abakolera bino n'olwekyo kyava agamba nti wemba nga mbakoledde bino therefore munaakwatanga ebiki sibayingiza Kanani kuba muli batuufu kituufu n'ekyo kisa kya Katonda ekitenkanika ntegere concept eno bulungi sibayingiza Kanani oba ensi ensuubize lwa butuukirivu obwammwe I know I want to make it kuba nina statement gye nasoma gye bufuddeko ng'egamba nti ne Nuuwa Danieri Yusufu abasajja abo bonna bitula benjasa biggu mu butuukirivu abasajja abaatuuka okufanga bagamba nti at least nze nfa naye nga seeganye Katonda
nti bwe balituuka mu ggulu kirowoozebwa nti nabo balitunula emabega ne balabanga ekyamazima kwali kusaasira kituufu ekyo kituufu saagala okuwunzikira kubanga nti bw'ogeraageranya obukulu bwa Katonda n'engeri gye yatabaganamu n'omwonoonyi ekitiibwa kya Katonda kyamaanyi nnyo okubeera compacted mu kitonde ekyayonoona naye nti awo olabira ekisa kya Katonda kubanga nti ne Katonda bwe yali compacted mu kitonde nti yazaalibwa ate ng'omwana tulina kye tuyita mu lulimi olwa theologia the story of incarnation Katonda okufuuka omuki n'afuuka ekitonde n'afuuka kigambo n'afuuka kakati nti ekyo kyali kisa kya Katonda ekitakola kitya ekiteekanika nti era Mukama ono ebyawandiiko bigamba nti n'atambula nabo tebamanyi nakibakola naye nakkiriza okubeeta bamubatambula olugendo bonna ne basomoka nti ebigambo bino nti okusomoka kwaffe okutuuka mu nsi ensuubize si lwa butuukirivu bwaffe si lwa maanyi gaffe naye lwa kubeerwa kwa Katonda kubeerawo kwa Katonda era kyava atuleetera obulokozi n'atuyita era n'okuyita kwe okutukuvu si lwa bikolwa byaffe naye nti ebikolwa ebitusuubirwamu bye bitegedde ekisa Katonda kyatukoledde ne tulyoka tuddamu okukwata amateeka ga Katonda nga tumaze okutegeera ekisa Katonda gyatukola eki kyatukoledde amateeka ga Katonda ne galyoka gajja mu ffe ne gakola byegasaanidde okukola. Tuyanze nnyo omusumba, tuyanze omuganda wange. Musumba butuufu twagala okuwunzika manyi engaleso bwebadde nti etteeka n'ekisa. Omusajja Paulo ono zakaŋŋambe yakifunza. Paulo yagamba nti amateeka tugajjawula okukkiriza tugajjuza mu bweza nti tukole ebibi ekisa kyeyongere kitalo. Paulo n'agamba nti tebaliko omusanga bali mu Kristo kubanga batambulira mu mwoyo so si mubiri kituufu nti etteeka kye litayinza kubanga lyali linafu Katonda yatuma omwana we n'asalira ekibi omusango mu mubiri guno ogw'ekibi obutuukirivu bw'etteeka bulyoke butuukirire mu ffe abatatambulira mu mubiri wabula mwoyo kwegamba Balumi 8 oyo olunyiro olusooka tuka ku Lwokuna wampa balansi y'ekintu kino kye tuliko nti ekisa kya Katonda kijjira mu Yesu Kristo ekituwa amaanyi agatambulira mu butuukirivu bw'etteeka. Musumba tuweereye essanyu. Kale katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna tukwebaza kubanga otuwadde okuyiga. Ebigambo bino tulabyemu obukulu bwo mu bulamu bwaffe. Gwe watonda billion ne billions ez'emmunyenye ng'olagira bulagizi. Gwe wakola ebikulu mu lyo lw'omuntu. Gwe watuleetera obununuzi. Katonda waffe tetulina kye tuyinza kwogera naye tukwebaza bwebaza. Tuggyemu amalala ag'okulowooza nti tusobola okwekolera obutuukirivu. Naye ekyo ekisa ekyaleetera Yesu Kristo okutufiira ku musalaba kakigulumizibwe mu bulamu bwaffe. Era Katonda waffe kitubeere okukola ebyo ebisaanidde era ebivaamu ebibala ebirungi. Erinnya ly'ekkulu ligulumizibwe mu bulamu bw'omuddu oyo abadde awuliriza era ng'alaba. Oyongere okutugeziwaza mu buli kigambo. Otweteekereteekero olw'obwakabaka bwo ne Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Awe bali nnyo mukwano gwaffe kubanga obadde otambula naffe mu wakati wano mu lesson week eno otuyigira Bayibuli tutebenkera mu Kristo. Lesson ebadde ya 7 tukwagaliza mukwano gwaffe ekisa kya Kristo okweyongera gy'oli ne Sabbiiti ya Mukama entukuvu okubeera omukisa gy'oli Sabbiiti eno. Weekuumire ku program Lesson Week eno.